Okay, welcome to the show. Basabure banyabo abatambula naffe ku mukutuguno ogwa Megatron Media tugamba nti nobeera ngu subscribing liking nga tubere ngu sharinga kwa mulira agesigika amukasera kano ndine Council Freedom ensonga za Ajati ndoza mulabyawo nga tutandika twandise ne full figure yakyaliddeko Hajji mwizera era nga essanyu lyabadde lingi nnyo ne beekola obusolosolo ne beegwa mu bifuba n'amuleetera jaketi akawewo kamufuuye. Before that Ajati yava nabanga ayogera ebigambo nga mukawo okukira omususa. Remember omusango gukyali mu kooti naye Ajati mukambwe alaga nti teyafuna bwenkanya oba yali ayagala musajja afire mu kkomera nga tafunye bail. Omulamuzi yatuga nti ekyamuweesa bail embeera gy'alimu mulwadde era we yavaayo awo n'alwala. Kati Ajati obusungu ate n'abookerezaani n'abookereza gundi mama wani wa Hajji era yamuvuma ebigambo bingi nnyo wazaala mbasajja 8 wakola ki ebigambo yavuma buli omu n'agamba simanya mpooma yayogera ebigambo bingi nnyo. Ajati lwaki ayogera ebigambo bwe biti mu mateeka omusango anaafuna obwenkanya nga ayogera ebigambo bingi bwe biti kuba kati ebigambo byatugamba tebirireetinga nakwata mwana. Yes. Alangira family eri ajogerera ebigambo family eyo tenavayo kumwogerako kigambo na kimu ye yayogera each and every day ava ne statements ndala nga akuba family ya Hajji. Kino tekigenda kubeera nga kimukosa. Ekisooka engeri Hajji ati gyayogeramu kyetuyita waliwo dimina teeka kyako dimina engeri face ye gyebeeramu oba bukaawu alaga nti alina obulumi oba obusungu. There's what we call obulumi and obusungu. So nga kiraga nti embeera wakati wa Hajji ne Hajjati esukka ku musango gokwatanisha. Yes. Because wetubanga ddala Hajji baamukwata n'agenda mu kooti musango gugenda kuwulirizibwa ate nga Hajjati okusooka yali yagamba poliisi teyamuyamba yali badde at peace now. Teyamuyamba okusooka nga Hajji tebalinamukwata yagenda ku poliisi ez'enjawulo naye nga tayamba. Kakati ate okumukwata ne bamutwala eri weeks 2 ewa nga mu kkomera ku poliisi anti awo nga kwe kujja mu mawulire ogenda okujja mu mawulire yali agamba nti bamuyambye poliisi tezimuyambye agamba kajje muki mu mawulire afuna obwenkanya era we yajja ne bamukwata. So kati right now yali badde at peace nga mukakkamu kuba kye yali anoonya yakifuna kyaggwa omusango guli mu kooti naye kati okwogera okwo n'obunyiikaavu emotionally omulaba ng'ayogera ate mu kwogera tali mu kubiisanya na Hajji yekka tali mu kubiisanya na famire ye naye ate abiisanya ne bannayuganda kubanga oba oyagala astressinga mu abayomba mmwe alinga ayisaamu message addiza abantu buli omu abadde ng'asabira Hajji obwenkanya. So ekyo nno si kirungi yali badde mu kunoonya obwenkanya bwe ayongera okukonsultinga ku bannamateeka be kubanga buli wogenda mu bannamateeka n'obagamba kuba kyova olaba nti Hajji Nsereko kanso yagamba Hajji nti abakubuuza bye bakubuuza bagambe talk to my lawyer because blanda eziri mu kukolebwa nyingi. Ekisooka Hajjati y'omu ku bajulizi b'omusango guno kati ate ayongera bujulizi nga ate abutuweere byayogerako ebisinga bikyali mu kooti. The facts zagezaako okwogera the statements touch the evidence before court eri muki eri mu kooti kakati awo boosaabulula musango gwe. Kino kyonna kyakola kisaabulula ki musango gwe oba yakitegedde nti kozi nina information gwe mmanyi nti Ajati mbu Ajati yali alimba Ajati ye nga yembu yali alimba kati that's why yaswadde kyavaavayo okwogera ebigambo ebinene bwe biti we kiba kiri nti omusango gyeguli Hajji watugamba bulungi nti bail oba Ajati ddamu omunnyonnyola ekitegeeza bail omusango tegunnaggwa ye kyeyeraliikira alowooza gwaggwa omusango tegunnaggwa oli Hajji baamuwa bail ava ebweru ng'awoza era we gumusinga era omusango tebannaba kugufikisinga dde we gunaatandika wulirwa kitegeeza abajulizi bonna bye boogera biba bisaabulula obujulizi obulireetebwa ng'omusango gukoze eki
guzze mu kooti ofuna bulungi kyova olaba nkugamba nti maybe nga kisukka kunisha nga kisukka kukwata omwana maybe awo kyongera otulaga nti abaana bano abagambanga nti ajati maama ye yatugamba twogere bwe tuti osobola olowooza nti biki bituufu kubanga eno time ajati talina kyanonya mu mawulire okuleka ng'ayina ekiruubirirwa ekinene kye yali ayagala mu musango guno ajati yali badde mukkakkamu ebintu byali badde bibiri bye naalisoose bye naalirowoozezza hajati byali badde avaayo nabyo bye twali badde tumulaba ng'azzemu abakujja mu kamera ekisooka senga abadde ajja ng'alaga nti Hajji ayina engeri gy'abakangakangamu yalizze mu kamera awo tetwali munenyezza senga abadde alaga nti Hajjati Hajji ayina engeri gy'anoonyaamu nisha amuddemu amukabasanyi amugamba ebigambo nti gwe nno biwanjogerako biki kangakanga abajulizi Hajjati niwe yalize muki mu kamera obanga Hajjati bamutumidde abantu oba baagala mujjayo naye ebintu ebyo si binnalabye Hajjati akola ki era abakubanga ayogera ebyo Hajjati n'alibadde naye waki n'aligambye nti Hajji ekintu kyakola si kiki naye ebintu byayogerako ate bya buntu ate ebimu tebirina ku musango nedda 99% ebiri ku musango kozi omuwulira nti bamugamba jjukira engeri gyotugambye nti omusango gwafuuka ogw'abantu gwafuuka gwa community ffe twavayo ne twogera abamu nze ndabika saalimu omukazi n'azaala abaana mu basajja ab'enjawulo abasajja basatu kati naye kye yaleese n'agamba mbu maama wa Hajji yazaala abaana 8 mu basajja 8 alumbye maama n'alumba Hajji kwizera bwe yamukola ki yamulabiriranga yalumbye buli omu n'avuma buli omu n'akola ki ng'alina obusungu obwe ate naawe kyongera okulaga nti obukyayi bwaliwo badda mu famire era nti n'emisango gino giringa ogwajja okugezaako okusiga okwongera ku bukyayi obwo oba okulwanyisa obukyayi obwo bwaliwo kyobola nagamba nti omwana ono statement lwe ziba ziraga nti si gwe gwasooka okukwatibwa afuna bulungi lwaki guno kubanga statements zigamba nti yali akikola enfunda ezaki ez'enjawulo omwana waba yayogera ku guno ogusembayo lwaki ogwasooka teyakola ki teyayogera nfuna bulungi kuba kasatu awulira akagambo multiple times ekyokubiri lwaki wa recording abaana bana n'obassa mu public kitegeeza obanga ali mu kulwanyisa eri fitina eri mu kugenda mu maaso muki mu famire eno ajja taye kagiinako obuzibu bw'amaanyi kuba wootuukira okwogerera nnyazaala we ebigambo ebinene bwe biti agiinako obuzibu ne famire ng'erina obuzibu kwajati naye yo famire munnange teyogera because alwana yalina okwogera alwana famire eno eya Hajji tesobola kuloopa Hajjati olw'ebigambo ebyo byazze agyogerako kugityoboola okuvuma nnyazaala okuvuma Hajji oba wawulidde omusango gwa Dr. omuwaabi wa gavumenti ng'agamba nti balooya balooya waliwo bayogedde ku musango nga bavudde mu kooti kati Hajji olw'okuba omusango gyeguli gwogenda balooya be basoogera ne balipootinga mu kooti nti ono ali eno asabuka na bigambo ate nga ebigambo byayogera y'omu ku bajulizi naye ebigambo birumya bikwata ku musango okiteegera bulungi so ekyo kyongera okuteekateeka omusango gwabwe ng'ogwa Hajji bo baba beeteekateeka so emotions misango emotions emotion yetta omusango kubeera ng'ovaako mu musango gwonna oba ogulina tolina vaako olina kusigala ng'oli soba kati bino byonna Hajjati byakola bigenda muleetera obuzibu musango gwe binafuya because ne kooti nayo bantu balaba ate balina amasimu balaba ebigenda mu maaso balaba ne bwoba tebalina ne bagenda naye omukazi ono si mwangu ne babibatwalira
nti ono yava ku musango guno n'ateekamu abantu abatayina n'abakosa kitiibwa kyabwe nyazaala because nze sisuubira nti mu generation gye tuliko gye tulimu sisuubira nti okuzaala mu basajja bataano musango ng'ate naye kennyini ajja atayogera victim nisha taata mulala si mwana wa hayi wa mugagga kazibwe aye waliwo n'abalala abali awo waliwo n'abalala abali awo guba musango ki si musango ali kati yagamba mbu nabo bamwogerera alina okuba nga abayogera baali tebamuvuma baali bannyonnyola nti Hajji ati twamugjawa naye ate kati ono yazza alangira ajja ati obusungu buno bunaamuyamba wajjanga obujulizi buno ajja ati bwaleeta saawa eno nabo busobola omuyambako wali obujulizi kati bwagenda dda takyalina kyazza binayogera bibye naye ekikosa kyolwokuba ye mujulizi olwokuba y'omu ku bajulizi talina kuswansukanya ate wanaagenda mu kaguli onfuna bulungi linda ayogera wali wali bamubuuza kiba kitya no wali eri bajja bayita abajulizi bonna era omwana omuwala bajja naye muyita mu kooti annyonnyole ebyayo omwana aweza emyaka 18 omwana aweza emyaka 18 nali mmanyi nti obujulizi bagenda buwandiika bamuwandiika naye obujulizi bwa criminal mu kooti ya criminal tebabuwaayo olupapula olina obweyogerera criminal kiralamu olina obweyogera obujulizi bwa civil bwe bawaayo ku lupapula obuwandiika bwo ku lupapula olina kuŋŋambye nti obujulizi bwaggwayo dda kati wano baba bakimayo ki anti obujulizi buli statement y'omuntu eyagenda aba mujulizi naye statement eyo gyokola wali n'ogyogera nga kiwanvu yeemu bagamba tugulire nga we byali omujulizi olijjukira abataliiwo kuba obujulizi bw'omwana yasooka n'atuwa version ye ey'amaama okumukaka aye n'akomawo n'atugamba maama yankaka kati woba obyogedde tayimu ejja ttuuka okontane n'ebiri wali bye wasooka okwogera ne byewawandiika n'ebyoli mu kwogera ku ssaawa eyo n'ebyobadde oyogera ebweru ajja ati n'amala akontana n'obujulizi buli ki ekiyinza omuggulwako obujulizi ekisooka okulimba obujulizi musango okulimba obujulizi musango mu mateeka n'okasita olimba kooti era kyova olaba osooka kukuba kirayiro n'okwata bibuliya bwoti mazima era ge mazima ddala amaki amatuufu mu ddiini oba Qur'ani bagikuwa bayibuli bagikuwa afuna bulungi so kati w'olimba ng'obujulizi obwo nekizuuka nti wawadde kooti obujulizi obw'obulimba basobola okuggulako omusango gw'okuwa obujulizi obuki kati ogwo maximum myaka emeka nkanyumirwa nnyako bannange abantu abali ku megaton bamanye bakusiba emyaka egitasukka 5 mukambwe ajja ati ayinza okusibwa emyaka 5 waawa obujulizi obufu yes ajja ati yegendereza ebigambo byaswansuka okuwa obujulizi obw'obulimba musango ate mubi kubanga oba miscarrying justice n'obudde biki ebiwe bityo so kakati okukontana okwo naye obwo buba bulimba nga walimba nga wasetingawo ebintu oba nga bakokinga byolina okwogera naye ate oba tewalimba ng'ebimu byoyogera bituufu naye nga tebikwatagana kati ekireetera omusango kukolaki gugoba kooti yeefa mazima teyagala kuwaayiriza ate amazima ago sinziira ku bye wayogera kati ffe balooya bwe tugenda mu kooti tubaako engeri gye tukunyiga okulaba oba ebibuuzo bye tukubuuzaawo obiddamu okulaba bikwatagana ofuna bulungi esebo kozi ogambye nti nnaku z'omwezi bwe ziti wali wano nti nali awo ate kaakati lwaki tulaba ekiwandiiko kyewasayininga ekirala wali ku bbanka nakasongola ng'ojjayo ssente otugamba wali waawo kyokka ate nakasongola kusinzirira ku statement ye eya bbanka ate wali oggyeyo ssente olwegi naye nooba ogenda guwoza oti ofuna bulungi okusinziira amateeka gatambulira ddala paka kunoonyereza paka amateeka nga si mangu bank statement irago inayo wali ne sente kyokka ate gwe otugamba wali awo
kati ebyo betujjayo ne tubigenda muki kati mwe balooya munoonya bunafu nagamba nti amaanyi g'obujulizi amaanyi g'abanoonyereza ku musango gwe amaanyi gaabwe ge baateekamu n'obukugu bwabwe gy'emikisa gy'omusango kusinga nfuna bulungi naye ate amaanyi g'abalooya b'omwawaabirwa n'obukugu bwabwe n'amagezi gaabwe gy'emikisa gy'omusango kuvaako kubanga balooya bo baba bagezi bakuba ebituli mu bujulizi ofuna bulungi bakubamu ebituli so kakati for example Hajji yawaayo obujulizi bwe n'awaayo buli kimu kati bo balooya bano ba Muhammad Nsereko bakyo bali awo bo bamina kumeke kanso omuto ali musango tawerekerako buwerekezi in fact yali Nsereko nga yavaayo nnyo kanso Nsereko yajja after kanso ayiri nsobola n'omukubira yali in charge omuto kanso omuto omuwala omumpimpi yali in charge nga tavaayo nnyo okimanyi nti abantu bamanyi Nsereko yagulemu no yajjamu ate kati Nsereko ajja musango engeri gy'alina ku high profile ya figure ye musango guno gwabadde gufuze public nga public figure yonna gy'ofuna eba eyamba njagadde nnyo kanso oyo omukyala yasooka okuba omuto yasooka okuba kanso wani mbadde nkyagamba ekitegeeza nti obujulizi Hajji bwe yawaayo balooya ba Hajji bayina mu mulimu gwabwe kubukuba mu bituli gwe mulimu yes looya yenna ow'omuwawaabirwa olina kulaba bituli ki by'okuba musango nina ekibuzo ekirala nina abantu ab'enjawulo abali ku tiimu Hajji boogerera Hajji ebigambo ne bamuteekako bino ne bamuteekako bino bo tebasobola kugulwako misango olw'okunyigiriza omujulizi ebigambo byonna omuntu kasobyogera ku muntu nga byanjwanjwa omugulako defamation Hajji lwaki takola ekyo okusinga obbeera mu kamera nayogera ebigambo bino nabiri simanyi ayinza oba siwakyagala yayagala kulwanagana nabyo mumwa ku mumwa nga mu kamera kyakola kyekimuwa emirembe oba oliawo kyayagala naye ng'omuntu ayina balooya Hajji nabalaba Hajji waba abeebuuzaako mu bulungi abalooya baleka bamuvaamu kuba n'okusala omusango kwolwo gye twali manyi nze nabeera ku kooti paka kusaawa esembayo nedda kati state yekirimu state yekirimu kuba kati looya wa state namulaba nga bagenda okuwa nga bateekayo babayita batya bano abayimirira basurities lwe bajja omukulu n'ateekawo embeera nga tayagala ani omukulu bamuwe bbeero omulamuzi n'agamba bino byonna biwedde katubawe ennaku z'omwezi bwe ziti ono eyali looya wa Hajji n'agamba sigenda kubaawo ngenda kubeera ggulu olutalo lwali mu kkooti Nsereko n'amugaleka naawe ng'ogamba nti oyagala omusajja bamute kumbe obikkiriza bw'oba toliiwo ffe weetuli gwe naawe olwogamba okubaawo naffe tetujja kubaawo kati ffe weetuli aye tuzze tumala ebbanga nga weetuli lwaki olemesa omusajja omuwa bbeero era ne kkooti ewe yatuula teyaliimu teyajja akati mu mateeka omuntu alina eddembe ne right eddembe kyekimu ne right alina right okubeera represented kati emisango gino ega criminal already oba ne lawyer asooka ye state naye etteeka liwa eddembe okufunayo lawyer omulala ali private okujja okubeerawo nga state ono akola ebintu bye ne beegayagayamu n'amuyambako olowooza lwaki mwava nnyo mu Hajji n'atafunayo lawyer n'omu ali private kuba nalaba abalawyer abasinga bali ku sayidi ya Hajji gwe n'olema okuvaayo gamba nti nze kambeerere wa Hajji yakifuna yayina gwe yasasula waliwo omwami gwe yali naye ku nasa bano si baabo kooti abali baleetedde gundi obuzibu kanso omumanyi mumanyi kanso nga teyali mu kooti teyali mu kooti nanti takkirizibwa woza alina tuula awo oli state yakkirizibwa era ono kanso yali omuwanvu omweruyeru mujjukidde kuba twali mu kooti ng'ayina bwawandiika n'abumuwa ekyo kyokka kyokubbi naye mu kuwoza
ate ono yaba ne balooya ne baba bo 10 baba basobola okukola kyono muwawaabiro naye ono owa state yalina obuvunaanyizibwa ekopresentinga kati gwe oba omuyambako nga bakusasudde muyambako omuyambako mujjukiza kuba amateeka mwenna muba mwasomagamu naye oli yasalawo kuwolereza gavumenti kati omuwa kano kabongeremu etteeka lino naye lwakuba ono owa state yali mukambwe nnyo egenda kusamba nkusiibule naye tumalirize dakiika 5 okay nalaba looya wa Hajji oyo wa state yali mukambwe nnyo nga yogera muba bakambwe bwe mutyo ng'ayisa mubali amaaso n'ono yennyini yali atudde nga yali mukambwe nnyo balooya ffe tuba tukola mulimu in fact waliwo abantu abalowooza nti wemba mpoza sayidi eno nga looya waabwe ali eri nti sirina mubuuzaako sirina kunyumya naye balooya tusomera wamu tutula mu kirasi ezimu oba oli awo waliwo n'emisango egijja ne tugigatta ng'ate luli mbadde mbisanya naawe naye principle eri emu nina presentinga client wange mu mateeka siva mu layini obuzibu tebuba ku muntu na muntu looya na looya obuzibu buba ku tteeka na byakoleddwa buli kimu mutambulira mu tteeka era sobola kati genda mu kooti nga newa mulamuzi ngamba wadde njogedde noono lwaye ngamba nedda ekitiibwa omulamuzi kati oyo gumusinge kyokka ate nga mpolereza ono era ojja kumpulira nga ngamba tegumusinga wadde namubuuzizzaako so embeera eno omusango batandise okuguwulira for example aguwedde agimwizerwa bamuvunaanidde babadde bamuvunaanira bwereere for example kino tukireeta mu ngeri yaffe eno Hajji ki ekiba kiddako anigira bunigi n'agenda naye nze ekintu ekyo kinnuma obujulizi bujaba okuleka nga oli agambye nti yalimba yafoojinga obujulizi n'apulantinga n'amusaako omusango oba kooti balooya be ne basaba engeri gyekizuuse nti yalimba kooti ekikakasiza nti yalimba balooya be basobola okusaba kooti emusentensi kuba olwedde kiba bujulizi buba mu kooti olwedde nti yalimba olwedde mwebuli looya wa Hajji alibaawo saawe yalina okusaba nze ndaba ebitundu 280 Hajji okugendako mu kaguli tulinde omusango kuba kati wali muyina ke munkuba akasiteeti ate omusango guli wa siteeti ngono yaguwaaba tulina okulinda omusango gwo tubeere bakkakkamu Hajji abe mukkakkamu ebigambo tebiba bingi bigambo tebigula mata omusango gukyali kati saawa zino alina kusaba Hajji sente za fiizi w'abaana Hajji tannagaana kuwa naye yamukubye layini bwe yalisanga ne Hajji olumu ne ŋŋamba mukazi nga wasalawo okwagala mwami wo nga tasobola kweriisa ago si mawulire olina oluusi okukwatamu sobola kugambye Hajji yalibadde afuna eddembe abeere peaceful akakkane Hajji feel at peace atuule ewaka alowooze ku bintu bingi nnyo emyaka gye kati gy'alimu myaka gisobola okufa stress ne depression alina okukakkana agende mu bakansalazi ayogere nabo saawa zino kubanga biri byaggwa feezi yasooka yaggwa ayogereko ne bakansalazi bamubudaabudde asobole okudda ku layini atandike okukeera ku makya agende akole onfuna bulungi agende atandike okukola dduyiro buli ku makya olwosi n'olweggulo bijja twala ka stress ako afokasinge ku mirimu gye kubanga yali mukyala mukozi atalaga mukyala mukozi naye buli waateeka debate eno mu public ayongera kwedipressinga nakwesi bwatuwe mulaawo za mpooma ne ŋŋamba biki ebiteetaagisa abaana be bamuwulira kiso ajja fuuka alina obusungu bungi oba ali tochad psychological ali because we yali agenda ayina obanga yayina ebirooto ne kyeyali asuubira ekiyinza okukolebwa ku Hajji kati oluusi nekitabaawo oba yali ali awo bajja guwuliriza ennaku 5 bamukwate bamuteeke kalabu oba kikati nga tebiriiwo ate nga amateeka oba oli awo galina okugoba Hajji yalina omukisa nze kasita baŋŋamba nti Hajji ndowooza omusango gwe mu nkola eno gwe yasoose okufuna bbeero mu bwangu ne ŋŋamba Hajji alina ebisima bye ndowooza tusiibule badde nsaba ŋŋende ndabe ku mupiira gwa maani yo manyi naku tetukola bulungi naye ye ttiimu yaffe yenzikiti
nawe nkulabye Arsenal eyo. Nze ndi wa Pool. Ndi wa Liverpool. Yes. Nina mugagga wange kaziwe yandetedde ogwa Liverpool oyo gwena gulabanga guliko Megatron 1 gwavudde Bungereza. Mugambe nanga ndetereyo kwa Mani. Engenda yogera naye ate naye aleka wagira Mani. Ngenda yogera naye buli week omanya agende Bungereza. Ndetereyo. Buli week. Kati nza ndetereyo gwa gundi. Bakuteekeko Freedom. Amadi aliko gwe muwaana yaliko yatukwatiridde waana alwala mwe munaamanya kale tubaze okwera timbadde mutambula naffe muse bulungi mweraba